Yes, ku Projan Media nga bwe nagambye neewaayo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga n'essaawa zino kuleetedde amawulire era nga mu stories zaffe ez'olunaku olwaleero mulimu abafudde 5 abasibe nga batwalibwa mu kkomera era ne story yaffe ey'okubiri y'ey'okuba nti waliwo omuvuzi w'emmotoka za State House omu ku bavuga ba General Yoweri Museveni n'abantu be mu State House eyaluguddemu wayagadde okulaga obuyinja ng'avimbira ku bapoliisi. Yes, olunaku olwaleero kusaba ekintu kimu, vidiyo eno gilikinge then we tuba tweyongeddeyo osobola okumpa endowooza yo ku nsonga ze tugenda okubanga twogerako. Yes, okutandika n'abasibe 5 abafudde motu olunaku olwaleero era nga kitalo. Abasibe bano 5 bafiiriddewo mbulaga ate abalala ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'emmotoka kwe babadde batambulira okugwa ne yeefuula ku ssaawa nga 3 ez'enkya y'olunaku olwaleero ku luguudo oba ku kyalo ekimanyiddwa nga Naalongo mu district ey'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu era nga kitegeerekese nti bano ku mmotoka babaddeko abasibe 54 nga bava ku kkomera erimanyiddwa nga ery'e Butuntumula era nga bino omukulu omwogezi wa poliisi yabikakasizza. Omwogezi wa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga amanyiddwa nga Fred Nampiima era nga okutwalako ku story endala naye nga tugamba nti ebintu bino abakulu Fred Lumbuye n'omukulu omu ASP Asimwe bavaayo ne bannyonnyola bannayuganda obubenje buno engeri gye bugenda okubaawo n'ensonga lwaki bugenda kubeerawo buyitirivu mu ggwanga erya Uganda. Okuteekako mu story yaffe ey'okubiri olunaku olwaleero, Uganda State House driver arrested over illegal U-turn intimidating officers who tried to stop him. Nti waliwo omuvuzi omu ow'emmotoka ez'omu State House akwatiddwa era n'avaayo n'atiisatiisa ba officers abo abasobodde okuba nga bamuyimiriza. Wulira, police in Uganda have arrested a State House driver and impounded the government vehicle he was driving over traffic offence. Bamukwatidde ddala. The driver is said to have made an illegal U-turn outside a school before trying to intimidate the police officers. Omukulu ono yagenze n'akola U-turn mu kkubo ng'ate emmotoka mpitirivu zimuvaako emabega olw'okuba oluusi baba bamanyi nti balina obuyinza n'amaanyi ne ssente abakimanyi teri kye bayinza mugamba. Era emabegakaawo twalaba abajaasi ab'amagye abavaayo ne bayoolayoola owa traffic omu ne bamulega amataayi kubanga bo bakimanyi nti amagye ge gafugira ddala eggwanga. Omukulu ono amanyiddwa nga Winstone Katushabe yavuddeyo nabanga yakola ensobi nga zino. Owulira, so mu mbeera eyo okwongera okusomerako story eno kigambibwa okuba nti speaking after the arrest, the Commissioner of Transport, Regulation and Safety, Winstone Katushabe, condemned the incident, termed it mukulu navuddeyo n'atandika okwewozaako n'agezaako n'okuteekawo embeera bw'agambye bw'ati: we are opening war against government vehicles now in addition to border riders who exhibit impunity. Nti baguddewo olutalo eri ez'emmotoka eza gavumenti. Manyi abantu bano balowooza ensi yaabwe bokka, so oluusi bano b'ofiisa bambi nabo baba bakola omulimu gwabwe naye ate bagenda ne bagwa mu bantu bwe bati abalowooza nti amaanyi gonna n'obuyinza biri ku sayidi yaabwe ne beerabira nti ate amaanyi gabeera mu bantu. Era omukulu ono atiisatiisizza nnyo n'agamba nti avuddeyo n'akuba amasimu mu President's office n'abanga ayaloopa incident eno ebaddewo era n'atiisatiisa bafande nti wagenda kubeerawo ekigenda bakolebwako ebintu bwe bityo. So byebyo ebimu n'agamba nti n'emmotoka eyo gye mukutte agenda ogijjayo tebinkwatako naye mujja kulabira awo nga mwenna babayodde olw'ekyo ekikolwa eky'okunkwata kye mukoze.
Anyways, ku Projan Media twewayo kubanga tubawa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nkugamba kimu, mpa endowooza yo ku nsonga zino, then likinga, commentinga era mwatu osubscribinge tusobole okubanga eyamire tugakwasaganya ffenna wano ku mukutu ogwa Projan Media.